Abatuuze mu luka gw'Ebulenga, eggombolola y'e Busabi mu disitulikiti y'e Butalejja bakedde kulambula nnimiro zaabwe ez'ebijanjaalo, kasooli, ebinyeebwa, lumonde, omuwemba n'omuceere ebyaliiriddwa envubu ne bisaanawo. Wamu bwe twalima byonna envubu zituliddeko tuzimazeeko emirembe tetulina wakuddukira. Ebisolo bino bijja ne birya emmere nga ekyali nto ng'ekyawoomera katugeze nga eri ku sayizi y'amavivi. Envubu zino ziva mu mugga oguyitibwa Mpologoma. Ekiro ng'abasinga obungi bali mu kwebaza yazimba ne zirya ebirime ekiro kyonna. Bwe buba bugenda okuvaako eddiba nga zonna zibwegedde ne zeddirayo mu mugga. Ensolo eno efuluma wakati w'essaawa 5 n'etuusa ku ssaawa 11:12 nga kiyingira okwebaka. Ziri almost ziri 7 envubu naye mu lwaffe tuziyita embiri mu lunyoli. Abagezaako kubeera nga bakeera. Abamu babeera nga bikola ki when training back into the papyrus. Abalimi bagamba byonna bye balimye ebya sizoni ey'okubiri bisaanyeewo. Ekisolo kino kitandise sizoni eno yonna we yatandikira paka saawa eno era ffe abalimi abasinga tetwalima abagezezaako okutandika sizoni eno ebintu byonna bikoze bitya, ensolo ekoze etya, ebiridde. Emmere gye twandiriisiza abaana baffe kirya buli kimu buli kye kisanze. Kigambibwa envubu zitandise n'okugenda mu maka g'abantu ekibongedde entiisa. Kikaabo era abaana badduka mu mafumbiro ne bakusanga mu nju ne badduka ne batya. Lumu abavubuka bali bakola ki balinda balabe bazigoberere naye z'abagoba zali zigenda kubatuusako ki obulabe. Tusaba buyambi oba bajja bakikwate bakitwale mu paaka oba bakita batuyambe. Michael Higenyi nga ye ssentebe wa LC5 wa disitulikiti y'e Butalejja ategeezezza ng'ensonga eno bwe yagiroopye eri abakulira ebisolo by'omu nsiko. So the message they gave me was really positive. I'm expecting them to be on ground anytime from tomorrow.